samukwagala. Ga fena tole foga fena tulimukutambuza ssakramentu etukuvu mu Kristu mu byalo. Era olunaku lwa ssakramentu etukuvu mu Eklezia Katolika tuwano Rubaga Parish. Kati tuli ku ssomero erya Uganda Matters Uganda Rubaga. Leero ssaala ya ssakramentu etukuvu okutambuza Uganda Matters Rubaga. Tuwano ku Uganda Matters at Rubaga High School from Saturday.
Kristu gwe yatuwa ekyamagero ekya Ukaristiya tulyoke tujjukire okubonaabona kwo n'okufa kwo nga bwe tusinza ssakramentu lino ery'omubiri gwo n'omusaayi gwo tuyambe tufune obulokofu bwe watuwangulira n'eddembe ery'obwakabaka bw'omungo gy'olinga olamula ne paati omu ne mwoyo mukyukirivu Katonda omwo emirembe n'emirembe. Uganda Matters High School Lubaga kutambuza ssakramentu. Naddala obukuumi nga bw'olabye ku masannyalaze agatandise okukyankalana. Mukama tuyongere okugakwasa naawe bekikwatako nabo bakikole. Taata omulungi, tukwasa abayizi baffe mu kiseera kino nga tutegeka abayizi baffe ab'ekyomusanvu n'abalala okugenda mu bibiina ebirala. Twongere okubakwasa, tukwasa abasomesa bonna, abakozi bonna aba Uganda Matters. Mukama twongere okusaba obukuumi bwo, okulambikibwa ng'otusindikira mwoyo mutuukirivu, tubeere abo abakuweesa ettendo n'ekitiibwa, ate bulijjo tubeere ng'ekyokulabirako ekirungi eri abato be tutwala, ate ne mu bazadde baffe n'abayizi baffe nabo bawo okwogera okukumanya. Twebaza Taata olunaku olwaleero lw'otuwadde okutambula Mukama kw'otambuzizzaamu abantu bano. Bingi buli omu Mukama byasaba, naye tumanyi Mukama w'otali tewali kisoboka. Twongere okwekwa otuwaniremu ebyo byonna byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina.
Ayi Mukama yezu Kristu, gwe yasiima okusigala naffe mu ssakramentu okutuusa ensi okuggwaawo, olw'okujjukira okubonaabona kw'olyokke owe kitaawe ekitiibwa ekitakoma, naffe otuwa omugaati ogw'obulamu obutaggwaawo. Tuwe enneema tuwulire ennaku n'omutima ogujjudde okunyolwa olw'ebiwundu by'ofunye mu ssakramentu lino ery'ettendo, n'olwa ssaakiririgo ezikolemwa anyoomoola eddiini, abawakanyi n'abakatoliki ababe. Tusseemu omuliro ogw'okwagala okukuddaabiriza olw'ebivumo by'okkiriza bikuvumibwe okusinga ggwe okutuvaako kwa alutaali zaffe. Bwawangaala n'olamula nga muli kimu ne Paati ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda emirembe n'emirembe.
olugendo lw'otambule naffe okulamula ku Mukama tukkiriza nti tetusigadde kyekimu tambula ku Mukama tukkiriza nti otuuse n'omwaka waffe ayi Mukama tusaba nga tukwetowaliza naffe bulijjo mirundi mingi twawukana kugwe mu neeyisa mu bigambo mu bikolwa ne Mukama era omusumba natulekerera era omusumba tumanya era omusumba aza bwe nga woli okakasa esitaani ayinza tumega tukwebaza era tukutendereza ekisa kyo tuwe omukisa gwo be n'ebyaffe byonna be n'abaffe bonna ate